always kaba kaseera obutambi obulaga ekyatuusibwa ku maka ga Bobi Wine olunaku lwe baalumba amakaage nga taliiyo ne batulugunya mukyala we Barbie Itungo Kyagulanyi gwe ssebo oba nnyabo andaba Bufulumye bampita Kali Lugambo Pro Max Simple MC kola ekintu eki sooka osharinga video ndukuwe okuva lutandikira n'obutambi mbukuzanyire tambuza video kati mukusooka Barbie yavaayo n'akola press conference n'agamba eggwanga byonna bye baamukola nga mwalimu n'okumwambula wallahi billahi tallahi abantu abamu tebakikkiriza abamu bakikkiriza later on nga Muhoozi Kainerugaba atadde ekifaananyi ky'olabawo wakati ku mukutu gwe ogwa X abamu we bakikkiriza nti ebisajja byayingira mu nnyumba ya Bobi Wine ekifaananyi kikulaga nga Barbie atudde wansi mukazi wattu bimusobedde na buli kati taddangamu kwogera kigambo n'ekimu asirise bwekye bassebo ne bannyabo abantu batandise okutankuula obufaananyi obuvidiyo butandise okuteebwa kamu kamu ku byakolebwa mu maka ga Bobi Wine abamu tutandise okwebuuza ddala kikiba n'abasajja kye baali banoonya mu maka ga Bobi Wine okusinziira ku butambi bw'enfunye obwafulumye bassebo ne bannyabo bino bimalamu amaanyi tambuza video Kali Lugambo Pro Max bampita Simple kati tusimbudde njagala olaba akatambi kaneeno mu butuufu gw'ombuulire oba bano abantu mu maka ga Bobi Wine baali banoonya muntu nga Bobi Wine yekka oba baalina ebirala bye baali banoonya mu maka ge nze akatambi nkafunye n'abagamba ekigenda okunkubya emiggu mu nsi muno lugenda kuba lugambo naye nkulayirira ebigambo bino sigenda vva ku lugambo kuba ku lugambo kati kwendya ate kasitamba ngambawo olugambo olutuufu nga luliko n'obukakafu weerabire ka video tukomewo tovaawo Alright, gwe ssebo oba nnyabo andaba ku mukutu. Akatambi ako kakulaga abasajja kye baakola we baayingira mu nnyumba ya Bobi Wine. Engeri abasajja gye baafukulamu ennyumba mu butuufu kiragira ddala nti bano abasajja baali tebaagala Bobi Wine yekka oba oli awo baali balina ebirala bye baali baagala. Because obanga onoonya Bobi Wine tekikwetaagisa kukwata piro n'ogifuunula bwoti, tekikwetaagisa genda mu kabada omuntu watasobola kwekweka,
Kino kiragira ddala nti bano abasajja baali banoonya ekintu ekirala ekisinga ne ku Bobi Wine. Only God knows, because simanyi kye baali banoonya. Ennyumba baagifuula bati upside down, ne batwala bye batutte eby'omugaso. Now eno video ekulagira ddala eriyo yenna eyali awakana nti amaka ga Bobi Wine tebaagalumba. Wabula ng'ovudde ku video n'ekifaananyi Muhoozi Kainerugaba kye yateeka ku mukutu gwe kyali kiragira ddala nti Barbie Itungo Kyagulanyi baamenya mu nnyumba ye ne bakola ebyo by'olaba bye baakoze. Kati gwe ssebo bannya baatulaba ku mukutu. Abalwanirizi b'eddembe batandise okutunula mu nsonga y'amagye agaagenda mu maka ga Bobi Wine ne gakola bye gaakola. Omukyala amanyikibwa nga Dr. Sarah Bireete ng'ono naye yakava mu kkomera, naye n'enkwata gye baamukwatamu teyali nnungi. Agamba nti yatulugunyizibwa. Avuddeyo gwe ssebo oba nnyabo ensonga ya Bobi Wine okulumba amaka ge nga taliiyo, n'agiteekamu ekiriisa. Kati njagala owulirize vidiyo eno. Ku post gy'akoze ku mukutu ogwa X, omukyala ono avuddeyo n'agamba nti #know your constitution, manya ssemateeka wo. Mbadde ndowooza oba agenda yita ssemateeka ki bassebo ne bannyabo. N'agamba nti revisiting Article 26 and 27 of the Constitution in light of the illegal police military occupation of Bobi Wine's home. Akuletedde ssemateeka kyayogera ku bulumbaganyi obwakolebwa ku maka ga Bobi Wine olunaku lwe baamenya. Abasinga tulina obuzibu, tetwagala kusoma mateeka. Abasinga tulina obuzibu, basibye bannaffe lwa nsonga. Bw'ogenda mu kkomera eruzira oba ekitalya, ojja kwesanga nga almost 40% abantu abaliyo abamu baasibibwa ku misango nga tebagimanyi nti baagizza. Naye olw'okuba nti ssemateeka baamutukweka, abasinga tuzza emisango ne bagitusomera mu kkomera nga tetumanyi nti twazizza musango, n'okkakkana nga bakututte eruzira kwa limanda. Kati katuwulirize ssemateeka kyagamba ku illegal police and military occupation of Bobi Wine's home. Agamba, if this home is of national security interest, let police and Ministry of Defense follow Article 26(2)(b) as follow. Article 26(2)(b) egamba, the compulsory taking of possession or acquisition of property is made under a law which makes provision for 1. Prompt payment of fair and adequate compensation prior to the taking of possession or acquisition of property. Number 2, a right of access to a court of law by any person who has interest or right over the property. Otherwise, they are in violation of Article 26(1)(b) and 2 of the Constitution. Najikuletea right to privacy or person, home and other property. 1(b) egamba, unlawful entry by others to the premises of that person. 2 egamba, no person shall be subjected to interference with the privacy of that person's home, correspondence, communication, or other property. Namaiza nagamba nti, let government buy off the house through fair, adequate, and prior compensation instead of the illegal occupation. Abasajja bano yingira mu nyumba ya Bobi Wine baamenya mateeka. Era bade batambuze ngombe gamba nti it is of national security interest. Yensonga lwaki baali besibye maka ga Bobi Wine. Now omukazi Dr. Sarah Bireete akutte ssemateeka
n'amukola ati n'alaga abantu nti mbutuufu basajja mmwe mulekeraawo okuvuluga bannayuganda. Ssemateeka gwakutte gwe ssebo oba nnyabo atulaba amutinkudde n'amutinkuula n'atuleetera Article 26 of the Constitution of the Republic of Uganda. Nange ne mubikkula. Article 26 ekugamba nti protection from deprivation of property. Every person has a right to own property, either individually or association with others. Buli muntu ayina eddembe okubeera n'ekintu kye, obanga ali yekka obanga beegasse mu gurupu. No person shall be compulsorily deprived of property or any interest in or right over property of any deprivation except where the following conditions are certified. Tewali muntu agenda kujjako ssemateeka okubeera n'ekintu kyo okujjako ng'ebintu bino bamaze obiteeka mu nteeko bye twagala oyitamu. Omukazi oli kyakusomedde wali mu kusooka. Okategedde wali mu kusooka wabadde akulaga gundi akugambye kanjifune waneeno. Yes, yeeno. Avudde n'akutegeeza n'agamba nti if this home is of national importance, national security interest, let police and ministry of defense follow Article 26(2)(b) as follow. 26(2)(b) as follow. Yeyo. Kati nze 26(2)(b) nenjikufunira waneeno obeere ng'ogifuna. Now this is the Constitution. 26(2)(b) egamba the compulsory taking of possession or acquisition of property is made under a law which makes provision for 1. Prompt payment of fair and adequate compensation prior to the taking of possession or acquisition of property. 2. A right of access to a court of law by any person who has an interest or right over property. Omukyala ono Dr. Sarah Bireete agezaako kulaga nti bano abasajja bamenye amateeka okugenda mu nnyumba ya Bobi Wine ne bajjayo be bajjayo on that day. 26 Article 26 egamba right to privacy of a person, home and other property. Buli omu ayina right to privacy. Privacy oba nkiyite ntya? Privacy. Oluganda oluba luzibuwadde. Ne bagamba 27(1) egamba no person shall be subjected to 1. Unlawful search of that person's home or other property of that person. B. Unlawful entry by others of the premises of that person. Tewali muntu ajja kutuusibwako kye batuusa Bobi Wine omuntu oyingira mu maka ge okunoonya nga bali we baakola. Unlawful search of that person home or other property of that person. B. Unlawful entry by others of the premises of that person. Then in number 2, no person shall be subjected to interference with the privacy of that person's home, correspondence, communication or other property. Bano abasajja kye baakola we bayingira amaka ga Bobi Wine byonna ssemateeka baamumenya. Ono omukyala mulwanirizi wa ddembe amanya bamuyita Dr. Sarah Bireete yakwatibwako emabegako awo ne bamusiba. Abadde amaze ebbanga mu kkomera baamaze ne bamuta. Era olwamutadde yabadde nga gwe bawendudde, yatandikiddewo omulimu gwe because ye agamba mulwanirizi wa ddembe.
post yiyo yagituyiyeemu naye nga post eno ekulagira ddala nti mbutuufu abasajja bano ekikola kye baakola. First and foremost, Barbie Itungo Kyagulanyi tavangayo n'atutegeeza nti bwe baayingira mu nnyumba bandaga search warrant. No, tebaagimulaga. Olwayingira yatunyumiza, baamukwata ne bamutuuzaawo ne bamugamba yeete essimu yo, teekamu ekinkumu, teekamu ki, n'agaana. Ne bakola bye bakoze ne bamutulugunya n'apassinga out. Mu kupassinga out they used that time okunoonya buli ne bafukula ennyumba ye ogituusa ku kyenkulaze ne bagitankuula because agamba nti ya passinga out ku ttosha gye baamuyisaamu ndowooza zuukuka ng'ennyumba bagikoze kye baagala. Emiryango gyonna enzigi zonna baazimenya. Olwagaana okuggulwa at least baakulayo pata. That is what they did. Now omukyalo abagambye Dr. Sarah Bireete mu post ye ayinawo abagambye kanjinoonye waneeno katono nnyo, ayina point gy'akoonyeko mu post ye abasinga ndowooza oba mukalabye. Now ku post ya Dr. Sarah Bireete wansi wasembayo agambye nti let government buy off kankakukwatire ina mukatono nnyo agambye nti let government buy off the house through fair and adequate and prior compensation instead of illegal occupation. Okategedde n'ataagingako Yoweri Musabba Kaguta Museveni. Gwe ssebo bannya baatulaba nabagambye ekigenda okunkubya lugambo nze ndubaleetedde. Ky'olina okukola kiri kimu kutambuza vidiyo. Na buli kati mukyala wa Bobi Wine Barbie Itungo Kyagulanyi taddangamu kwogera kigambo. And of course abasinga nga nze nja musemba, what can she say? Abasinga bandigambye nti why didn't she press charges? Gwe njagala kubuuza agamba pressinga charges aloopewa bani abaalumba ennyumba ye? Oyagala agenda aloope kwaba abaalumba ennyumba ye? Balumbye amaka ge. Wayisewo ennaku ntono nnyo. Akulembera ebitongole by'ebyokwerinda mu Uganda n'apostinga ng'akonfaminga nti balumba amaka ge. Era oyagala pressing charges mu kooti ze Uganda? Like seriously? Then you gwayogedde ekyo, you will be a fool always, forever and ever. Amen. Okategedde Bannayuganda bali mu kutiisibwa okusinga okuba okusembayo. Bwe baba nga basobola olumba amaka ga Bobi Wine ne bakola nga olabika clip ako kenkuzanyidde, then gwe ssebo bannya bandaba ku mukutu. That means they can do anything they want and no one would stop them because kino ekikolwa ekyakolebwa first and foremost bandibadde baabakangavvula dda. But guess what? Nothing was done. But only to know, just a few days ago, omukulu eyalagira obulumbaganyi ku nyumba ya Bobi Wine, taata we yamuwadde ice cream, n'amwongera emidalizo, n'amwongera ebitiibwa, n'amugamba mutabani genda okinaguke okole buli kyoyagala. Nze bampita simple Kali Lugambo Pro Max. Ennaku zino ngenda kuba neeragamukko munansonyiwa kuba kati ne bugali maaso nabufunye. Ngenda kuba neeragamu. Yes, for those of you who would love to advertise with us, ladies and gentlemen, it's very simple. Please text us ng'okozesa ennamba eri awo wansi 0701 316 476. Tuweereze WhatsApp message, tuteeseganye, twogerezeganye, tulabe nga tukuyamba naawe okuba nga tukulangirako wano ku mukutu gwaffe. And of course, teweerabira bannaffe abajjolo Quality Properties at only 1.5 milliquest. Okutandika n'akakadde kamu n'ekitundu osobola okufuna poloti mu bajjolo Quality Properties. Kuba essimu gy'olabaawo 0770 373 594. Omukyalo oyo wanagikwata, mukyala ayogeza ddembe
newankubadde ayinamu efirimi naye munnyonnyo ne mugambe akalango nkawulidde wa simpa ngambye muyina ettaka litandikira kakadde kamu n'ekitundu n'okugenda waggulu agenda kukutwala akulambuze ku bwereere obeere nga weefunira ettaka gwalimanya kyolimba mukyala valentine mutekemu kapuloti kwata kali kamu n'ekitundu gula ettaka mugambe babe ettaka liryo mweyagale thank you so much